Uganda y'enkya. Teri muntu asabira munne musango ng'eyeeyita omulokole atamanyi. Oyinza okumpa ensonga lwaki omuntu bw'abanga abadde asabira ewa Bugingo bwe bamulabako ng'asabidde ewa Ssennyonga luba lutalo n'omuwaabira bamuwaabira era bamutuuza mu meeting ne bamugamba wabadde onoonyeeyo ki kyokka ng'eri waliyo Kristo n'eno nga waliyo Kristo. Lwaki omuntu asabira ewa Sserwadda bw'agenda ku Kanani bamutuuza mu meeting ne bamubuuza ku Kanani wabadde onoonyeeyo ki? Ninti ate jjukira bagamba Kristo is everywhere. Yes. Bwe mba nsabira wa Kiganda musango ki gwe mba nzizizza bwe ngenda ne nsabirako ku Victory Christian Center mu Ndeeba. Kuba Katonda y'omu gwe tusinza. Naye anti kati bo ogwo musango munene nnyo bw'oba ng'obadde osabira wa Bugingo ne bakulaba enkeera nga oli wa Kiganda. Meeting esobola okutuula okwetonda okuyinza okubeera wali. Era bakugambirawo lupasa tatayagala kulabako. Omanye ekiddako? Yes. Oli ndega obijja eno n'obitwala eri. Kati tudde wali kati Eddogo mu makanisa mwebiri. N'Abasumba abalina amasabo mwebali. Nze nakyazaako Mama Fiina ku Ddembe FM n'aŋŋamba alina ekkanisa ze yawanga. Naye teyaŋŋamba nti eno oba eno saagala muwayiriza. Olwaleero nfuna ebyokunywa kumpi kubanga nina okunywerera ddala. Mu makanisa agamu mulimu okusaddaaka oba okusaddaakira. Mu makanisa agamu mulimu obusamize mwebuli nnyo. Ati kakati bwe kyolina okumanya nti ezimu ku kanisa ezikola ebirungi oba ebituufu ennyo abasumba baamu bambi ate bo baavu nnyo. Tebalina na busobozi busobola kuteeka kirango ku TV oba ku radio. Yes. Abali ku njiri eri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Gye tuyita enjiri ey'obulokofu. Yes. The gospel of salvation. Yes. Tebalina yadde ssente zisobola kuteeka announcement ku radio oba ku TV. Nze nasomako ebbaluwa emu ku Ddembe FM omusajja eyali ayagala okufuna abagobereza abangi yali we Nigeria eyo. Ebintu ebyamukolebwako okumuinitiatinga okumuteeka mu busamizi obwo byali bingi nnyo n'asobola okukola ki naye yabifuna byonna byali ayagala yabifuna but at the end of the day yalaba nga tebigenda kumukola kikumugasa. N'ayagala okukibuukamu naye ate ng'okukibuukamu kiba kigenda kukola ki kiba kigenda kumuleetera okufa naye yali talina kyakukola. Bwe yawandiikira ebbaluwa omu ku basumba bewandiise abaali ku mulamwa mu kaseera ke Nigeria, omusumba oyo yali bbize nnyo n'agamba omuntu eyali aleese ebbaluwa n'amugamba nti mugamba akomewo okwosa enkya mulabe. Kati nga bw'onoogamba nti yali agenzeeyo ku lunaku lwa kutaano n'amugamba akomewo ku Mande. Yes. Kati agenda okulowooza okumufuna ku Mande ng'omusajja yafudde edda. Yali ava ku kanisa gye yali atutte ebbaluwa naye nga kugamba n'agwa mu accident. Oba kitegeera. Naye nga omusumba yagenda okusoma ebbaluwa eyo nga erimu engeri omusajja ono gye yeegombanga okuweereza Katonda naye ng'obuweereza tebuyimiridde nga tebulina bantu nga mwavu nnyo. Alina afuna munne yamugamba ngenda kutwala nkuyingize mu kusinza bwe kuti ojja kufuna byonna by'oyagala ojja bifuna.
kati n'akikola n'abifuna naye yatuuka ekiseera nga talina mirembe kubanga yali alina okulinyuwinganga kye bayita amaanyi ago ag'okukola ebyamagero naye nga okulinyuwinga amaanyi ago omusajja oyo yali alina okwebakanga n'abaana embeerera buli mwezi ng'alina okufunayo omwana gwe yeebakako embeerera kakati nga kagamba yagenda n'alaba nga ayonoona nnyo abaana b'abantu bangi beebakako ate abamu bafa kagamba zezo ezakolanga nga saddaaka ez'okuzza obujja amaanyi ge okitegeera kati n'ayagala ekintu ekyakola ki akibuukemu naye nga mu kukibuukamu ayagala pasita ono gwe wandiise pasita omutuufu amusabire kuba yali alina obusobozi naye bambi pasita n'atasobola kwogera naye kati ate agenda okutuuka ku bbaluwa ye ng'omusajja yafudde bamuziise ennaku 3 emabega oba okitegeera so bwe kyalina okumanya nti ku nsi amaanyi g'ekizikiza kwegali wamala okkiriza nti eddogo gyeriri nzikiriza nti gyeriri emabegako nali sikkiriza naye kati nzikiriza nti gyeriri ssebo webale nnyo kati bw'oba okkiriza nti eddogo gyeriri okimanyi nti waliwo abasajja nga akugamba nti Matovu oyagala akola atya nti njagala mutta oyagala afe ddi ti lunaku bwe luti oyagala afe eki nakuterawo options nakugamba nti sobola omukubisa laddo sobola omukubisa akabenje accident sobola okumutta nga yeebase weebase n'ataaza okufa naye nga byonna byakufa nti ye waliwo kasitola akalala ke banyumiza omusajja yali alina omusajja gw'ayagala okutta ndoza yali ayagadde mukazi we ati n'agenda ew'omusawo bw'agenda ew'omusawo omusawo n'amugamba nti ekigezo kyenkutwalamu kizibu naye bw'ona okiyita ojja kuba tonnaba kuvaawo wano ng'oli gw'oyagala afe ng'afudde akati omusajja ng'agamba ndi mumalirivu kubanga ekyali kimututte ku kukola kikutta kakati nga bamuteeka mu gyewandiise ensiisira nga bamwambula engoye omusajja aba akyali awo nga baleeta akawala akalabika obulungi nga bamugamba omukwatako kasita okola ekintu kyonna n'omukwatako oba okugamba nti ndaba kwegatta naye ojja kufa mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe Note 773 2M6 58 Note oba Note 703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Yes, buterevu njagala tugende mu programu ey'olwaleero omulamu omukulu Eddogo mu Kanisa oba obufuusa mu kanisa mu makanisa g'abalokole naye ekikulu Eddogo
gwe mulamwa gwe tukyuzinze. Mwayi Matovu, ebbanga ly'omaze ng'ogoberera kuba munnamawulire tulaba bingi era tumanya bingi bye tutegeera. Testimonies ze tulabye empitirivu nnyo, abantu abavuddeyo ne bagamba ekiri mu makanisa kissa kinegula era ne kijjayo olugero bajjajjaffe lwe baagera nti eryokanga n'etonnya. Ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Njagala tutandikirawo ku mulamwa ogwa leero. Ddala kituufu ekkanisa erimu eddogo? Njagala nziremu bwe nti ekyo nja kiddamu naye kansooke nziremu bwe nti sooka ombuuza ekibuuzo nti Kristo awonya era ebyamagero bikolebwa mu makanisa? Ddala kituufu mu Uganda ebyamagero bye tulaba Kristo alokola era awonya ku bye tulaba in quotes ya bye tulaba alokola awonya oba byabufuusa mu ggwanga Uganda nga case study? Ati ansa yange egenda kubeera nti Kristo alokola era awonya. Yes. Naye waliwo abagezaako okumuyambako okumukolerako ebyamagero. Nkugambye nti yawa obuyinza 12. Yes. Kati 12 abo bwe tuyita mu layini y'aba apostolical succession, bakatoliki, bakristaayo, bagenda bavaamu ze offsprings. Yes. Papa omubereberye mu bakatoliki yali Peter. Eyakwasibwa ebisomolozo. Naye after Peter waliwo bapapa abasukka bapapa bali baneeka bano. Kanoonye wano mangu ndabe. Tugamba bangi abazze nga basikira Simon Peter. Oba ontegeera? Bulungi nnyo. Kati that apostolical succession egenda ereetera abantu kiwandiise okusikira obuvunaanyizibwa. Nga muno ogamba taata wange yali mubazi, omulimu gw'obubazi n'ogenda nagwo mu maaso. Yes. Bwe twogerera kati ndowooza okutuuka ku paapa ono aliwo olwaleero, Papa Francis. Yes. Yawezezza bapapa ow'Ebibiri 666. Kati okuva Kristo lwe yafa wazze wabeerawo abajja nga baddawo okuva obulokole bwe bwatandika abakizuula ne bagamba nti tetwetaaga kubeera na umbrella nga bakatoliki bwe bali nga tulina umbrella emu, nange nsobola okubeera wano nentandika kubanga ne Kristo bwe yali nga yakajja okimanyi nti bangi abaagobanga emizimu. Yes. Abagenda ne bakola ebintu mu linnya lye oluusi nga naye tabamanyira bamanya. Oba kitegeera? So okuddamu ekibuuzo amangu, Kristo awonya era mu linnya lye ogoba emizimu ne gigenda. Mu linnya lye osobola okuwonya omuntu. Nakugambyeko omuwala bwe twali naye ng'afunye ekikulukuto ng'aludde mu period ze, yali amaze mulooza emyezi nga 6. Ne tugula amazzi nengasabira nengamuwa. And some lunaku lwenkeera nankubira esimu naŋŋamba, in fact yaŋŋamba Matovu, lwaki tokola church? Nemugamba lwaki? Naŋŋamba okimanyi nti ebintu byakoze. Kati ate n'omuwala oyo y'omu lwakuba bannaye mugudde tubeera na butono. Nja kuwaayo puroguramu y'ebintu eby'abantu benziza ensisinkana abafunye ebyamagero nga tusaba. Yes. Ng'oluusi tulina ku ssimu nga bwe ndi naawe ku ssimu. Oli n'omugamba nti kale teeka amazzi mu bbaafu, teekamu ebigere byo, kola bw'oti, saba bw'oti,
gamba boti ne boti, gamba boti ne boti. Enkeera nagamba nawonye. Okitegeera. So ebyamagero mu makanisa oba mu masinzizo agali ku musingi gwa Kristo mwebiri ebyaddala. Naye ate era n'ebijingirire nabyo mwebiri. So nga ate era amakanisa agamu bannannyinigo balina n'amasabo. Yesu. Lindako. Ekyo kiyitidde buyitizi oba obadde okyogera okitegeeza? Nkiddemu bwenti omuntu antegeere. Ebyamagero mu kanisa oba mu masinzizo agakkiririza mu Kristo ebyannamaddala gyebiri. Yes. Weewaawo waliwo n'abakola ebyamagero bye twandiyise ebijingirire. Oli najja n'amanya nti ngenda kwebasa omwana ono mu ddakiika bweziti ajja kuba azuukuse oba bw'anaaba tazuukuse nja muteekako akantu ke kati kajja muleetera okwasimula ne bajja muleeta ng'eyafudde. Era n'akikola era ne kibeerawo. Tegeeragana. Naye ate era ne nkugamba nti mu makanisa agamu abagasumba balina n'amasabo. Ekitegeeza nti eddogo mu kanisa era nalyo mweriri. Sooka osimbe wakati njagala tugende empola. Amasabo mu interpretation ey'Oluganda njagala abantu batutegeere bulungi nange nkutegeere bulungi. Amasabo mu interpretation ey'Oluganda ne Ekanisa mu Luganda interpretation libeera ssabo oba omuntu gy'asabira nga tunaga nti eggwatiro ebintu bwe bityo. Amasabo galimu ebika. Liri ssabo lino ssabiro. Yes, okay. Kati njogera ku essabo ery'obuwangwa. Nga bw'onoogamba nti omuli abalongo, ebibbo by'abalongo, omuli amayembe, omuli ebintu ebyo byonna by'oyinza okugamba nti ebitambulizibwa mu layini y'ebyobuwangwa. Yes. Okitegeera. Eri Abasumba ng'alina Ekanisa ng'alina n'essabo. Eri Abasumba balina amayembe. Omanyi nti osobola okugula amayembe, kibayita okugula amayembe. Eyaleera. Ebyaddala sikulimba muganda wange. Eri Abasumba balina amayembe. Mukulu Matovu ku byamaze mawulire mu Uganda naye kati ogalimu. Oyinago ninoga nti yes, I've done my investigations nti eriyo Abasumba balina. We can't mention them. Itinengo balina amasabo gaabwe gye gali. Yesu ngamanyi. Bw'okyolina okumanya nti amasabo oba tugambe nti okusamira kansooke kutwala oli omusumba gwe mmanyi nga yasamira nga bw'onogamba yakola byonna ekika kyabwe kikirina okukola ne bamubuuza nti kiki oyagala n'agamba nti njagala kuweereza Katonda. Kuba ne mu masabo omwo okimanyi nti amasabo bwe bamala okukuwa nga bw'onogamba nti bwe bamala okukuwa eddagala ngaga Mukama Katonda akukulembere. Yes. Ng'okimanyi nti nabo gamanyi nti nno waliyo Katonda. Neriyo omutonzi. Agasinga. Yes. Kati kanku ekyokulabirako. State House eyo giraba? Yes, sir. Eya Museveni? Byonna mu ebiri. Ebiki taata? Mulimu gye wandiise chapel. Yes. Nti mubayinza okusabira. Mulimu ze wandiise kasubi omuli amafumu ensumbi ebiceero bwe bityo lokale nga lwandigambe nti ekifo eky'obwobuwangwa niwe bakolera saddaaka okusanyusa kye lwandiise bakita batya mwebiri mu State House omwo eneye waffe Entebbe ey'Entebbe ne Lwakitula
Mukulu Matovu, ebintu bino by'oyogera simanyi oba wali obinoonyerezaako. Mu Uganda omuntu akyasinze okuwa respect enzikiriza zonna n'ebyobuwangwa byonna bamuyita President Museveni. Ekyo kyo I agree with you, ekyo nkimanyi nnyo. Bwagenda ku kyalo ne bamugamba nti olwo olusozi luliko omusamba bweguti ne bweguti agendayo. Era n'agwa omusambo ekyo kye gwagala. Bwagenda ku kyalo ne bamugamba kuno kuliko kino agendawo n'afukamira. Bwagenda ku kkanisa ne bamugamba nti awali omusajja wa Katonda w'amaanyi okusabira ekintu ekibeerawo agendayo. Bwe bamugamba nti ate oyo musawo Muganda muzibu nnyo alaba n'eby'omu maaso emyaka 5 agendawo. Yes. Museveni buli watuuka akola ekikolebwawo. Tanyiiza misambwa, tanyiiza kino agamba bw'agenda mu kkanisa ng'akola bye bakola mu kkanisa. Bw'agenda mu bamafiina kyova olaba nti mu State House talinayo olunaku nti luno lwabasamize bokka be bajja. Bwe luba lunaku lwa kusisinkana b'amasinzizo, mamafiina agenda kutuula wali, Anglican Church atuule wali, Pastor gundi atuule wali, Abakatoliki naye atuule wali, bonna bajjira wamu ng'abenzikiriza mu Uganda. Oba ntegeerekese bulungi nnyo. Kati tudde wali kati Eddogo mu makanisa mwebiri. N'abasumba abalina amasabo mwebali. Nze nakyazaako mama Fiina ku Ddembe FM n'aŋŋamba alina ekkanisa ze yawanga. Naye teyaŋŋamba nti eno oba eno saagala muwayiriza. Olwaleero nfuna ebyokunywa kumpi kubanga nina okunywerera ddala. Mu makanisa agamu mulimu okusaddaaka oba okusaddaakira. Mu makanisa agamu mulimu obusamize mwe buli nnyo. Ati kakati bwe kyolina okumanya nti ezimu ku kanisa ezikola ebirungi oba ebituufu ennyo. Abasumba baamu bambi ate bo baavu nnyo. Tebalina na busobozi busobola kuteeka kirango ku TV oba ku radio. Yes. Abali ku njiri eri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Ye tuyita enjiri ey'obulokofu. Yes. The gospel of salvation. Yes. Tebalina yadde ssente zisobola kuteeka announcement ku radio oba ku TV. Nze nasomako ebbaluwa emu ku Ddembe FM omusajja yali ayagala okufuna abagobereza abangi yali we Nigeria eyo. Ebintu ebyamukolebwako okumuinitiatinga okumuteeka mu busamizi obwo byali bingi nnyo. N'asobola okukola ki naye yabifuna byonna byali ayagala yabifuna, but at the end of the day yalaba nga tebigenda kumukola kikumugasa. N'ayagala okukibuukamu. Naye ate ng'okukibuukamu kiba kigenda kukola ki? Kiba kigenda kumuleetera okufa. Naye yali talina kyakukola. Bwe yawandiikira ebbaluwa omu ku basumba bewandiise abaali ku mulamwa mu kaseera ke Nigeria, omusumba oyo yali bbize nnyo. N'agamba omuntu eyali aleese ebbaluwa n'amugamba nti mugamba akomewo okwosa enkya mulabe. Kati nga bw'onoogamba nti yali agenzeeyo ku lunaku lwa kutaano n'amugamba akomewo ku Mande. Yes. Yeah? Kati agenda okulowooza okumufuna ku Mande ng'omusajja yafudde edda. Yali ava ku kkanisa gye yali atutte ebbaluwa naye nga kugamba n'agwa mu accident. Oba okitegeera. Naye nga omusumba yagenda okusoma ebbaluwa eyo nga erimu
engeri omusajja ono gye yeegombanga okuweereza Katonda naye ng'obuweereza tebuyimiridde nga tebulina bantu nga mwavu nnyo alina afuna munne yamugamba ngenda kutwala nkuyingize mu kusinza bwe kuti ojja kufuna byonna byayagala ojja bifuna kati n'akikola n'abifuna naye yatuuka ekiseera nga talina mirembe kubanga yali alina okulinyuwinganga kye bayita amaanyi ago ag'okukola ebyamagero naye nga okulinyuwinga amaanyi ago omusajja oyo yali alina okwebakanga n'abaana embeerera buli mwezi ng'alina okufunayo omwana gwe yeebakako embeerera kakati nga kagamba yagenda n'alaba nga ayonoona nnyo abaana b'abantu bangi beyeebakako ate abamu bafa kagamba zezo ezakolanga nga saddaaka ez'okuzza obujja amaanyi ge okitegeera kati n'ayagala ekintu ekyakola eki akibuukemu naye nga mu kukibuukamu ayagala pasita ono gwe wandiise pasita omutuufu amusabire kuba yali alina obusobozi naye bambi pasita n'atasobola kwogera naye kati ate agenda okutuuka ku bbaluwa ye ng'omusajja yafudde baamuziisa ennaku 3 emabega. Oh my God. Oba okitegeera so bwe kyalina okumanya nti ku nsi amaanyi g'ekizikiza kwegali wamala okkiriza nti eddogo gyeriri? Nzikiriza nti gyeriri. Emabegako nali sikkiriza naye kati nzikiriza nti gyeriri ssebo. Webale nnyo kati bw'oba okkiriza nti eddogo gyeriri okimanyi nti waliwo abasajja nga akugamba nti Matovu oyagala akola atya nti njagala mutta oyagala afe ddi nti lunaku bwe luti oyagala afe eki n'akuteerawo options n'akugamba nti sobola omukubisa laddu sobola omukubisa akabenje accident sobola okumutta nga yeebase weebase n'ataaza okufa naye nga byonna byakufa nti ye waliwo kasitoola akalala ke banyumiza omusajja yali alina omusajja gw'ayagala okutta ndoza yali ayagadde mukazi we ati n'agenda ew'omusawo bw'agenda ew'omusawo omusawo n'amugamba nti ekigezo kye nkutwalamu kizibu naye bw'ona okiyita ojja kuba tonnaba kuvaawo wano ng'oli gw'oyagala afe ng'afudde akati omusajja ng'agamba ndi mumalirivu kubanga ekyali kimututte kukola kikutta kakati nga bamuteeka mu gyewandiise ensiisira nga bamwambula engoye omusajja aba akyali awo nga baleeta akawala akalabika obulungi nga bamugamba omukwatako kasita okola ekintu kyonna n'omukwatako oba okugamba nti ndaba kwegatta naye ojja kufa. Mpulira nga bw'omanyi obutonde bwaffe ng'abasajja buli we tulaba ku kitonde ekikazi jjukira omusajja tayambadde n'omuwala kakoze eki tayambadde naye bali mu mbeera nga bonoogamba nti tewali kibagaana kukola ki emibiri gyabwe kukkiriziganya omanyi omuntu okuteeka mu mbeera eyo nga bonoogamba nti ne bamuteeka mu ssaawa 12 ez'ekawungeezi ng'alina kuva mu ssaawa emu ey'okumakya enkya maama nnyabo ate talina kwebaka alina kuba ng'akola ki ng'atunula eyatunyumiza sitole eyo ng'agamba nti buli musajja bwe yafunanga ekirowoozo nga bonoogamba nti omusajja ono n'alinyibwako omuzimu bamuyita jjajjaani ali wa ssebo emizimu egikwata abasajja so wange sigimanyi togimanyi abeera jjajja kayima kati buli jjajja we yakwatanga gundi ono omusajja ono eyaleese omusango bambi omusajja watu n'atumbiira ng'eri lwe yazze okuwaabira nga yeereega nga bonogamba nti nga kagamba buli ono we yali yatukinganga ng'ayagala okwegatta n'omukazi oli nga bwe bulumi omusajja oli bw'akola ki bw'afuna. Oh my God.
oba okitegeera kale buli musajja wono bwe yayimiriranga ng'awulira ayagala kwegattanika n'akawala ng'eri omusajja alwala oba okitegeera nga payini ebeera nnyingi nnyo obudde gye bweyongerangayo ng'ate atunula kuba bamuga weweebakira tojja kuzuukuka kati ng'alina okutunula kyokka alina okutunula ku muwala oli gw'olaba nga alabika bulungi kwegamba obudde bugenda okukya omusajja ekigezo ng'akiyise agenda okudda ku kyalo nga bamugamba naye gundi yafudde ejjo so eddogo gyeriri ku testimonies z'ofunye because you've hosted shows nkimanyi nti amawulire ogabaddemu for a long period of time. Have you had testimonies ez'abantu abakugamba nti yes eddogo liri wano mu byamagero bino bwe biti ne bwe biti mu kkanisa z'e Uganda? Bingi nnyo. Nina n'essimu y'omwana omu simanyi oba ekyaliko yakolanga mu kiggwa ky'omu ku basumba ab'omu Kampala ow'amaanyi. Sijja kubuulira luguudo ki naye nga ayinako amasabo omusumba oyo w'amaanyi naye ng'ayinako amasabo mu Kampala wano oba okitegeera ayinako mu Kampala wano kugamba oluguudo lwo bw'oba olukutteko ewali amasabo oba ewali ekiggwa tosukka mayiro 40 ng'obudde e Kampala City waali mumanyi omulala muwala mumanyi yampa obujulizi nga ambuulira gye baabatendekeranga okuwa obujulizi n'agamba nti kakati ffe batutendekanga nga gw'olina okujja ng'oli mulalu kati naye nga babasasula bambi babanga emitwalo 3 buli lunaku kati balina okukuyigiriza ojjukira kye nagambye nti no Katemba eyali nga mu theatre yavaamu kati yadda mu masinzizo yadda ku bituuti ebiseera ebisinga theatre zaagwa theatre tezikyakola sente kuba luli bwe twabeeranga ku theatre nga osobola okuzanya omuntu agudde eddalu kati ebintu ebyo byokuzanya abantu abagudde eddalu bigenda mu makanisa nga bwe nakugambye nti mulimu okujingirira okugezaako okulaga nti Yesu awonya which is okay kubanga bw'obanga okoze skit yo omuntu muzannyo omuntu walaba omuzannyo asobola okuddayo n'akyusa embeera ze era bw'okola skit omuntu n'atakimanya nti no skit eyo wagiproducinze ne bajja ne bagistage managinga mu kanisa ne balaba omuntu eyajja ng'ali ku njegere waliwo ekkanisa gye mmanyi baaleeterako omusajja ng'ali ku njegere ng'ali ku njegere ne bamuleeta ku kanisa ne bamusibaawo era ng'akyali ku njegere ndowooza service neggwako ng'ali ku njegere service we yaggwa ne bamuggyako enjegere n'atandika okubeera ng'ajjanga mu service kubanga ekyamagero okunywera naddala ebyo bya Uganda tekirina kubeerawo mu lunaku lumu kirina okuba nga kiri developmental kyongezebwako ono eyali alina eyajjanga ali ku njegere kakyafaanana atya emizimu gigenda naye tegigenderawo mulundi gumu ate abantu balina okudda balabe era bamanyi n'okulanga sande ejja tugenda kulaba mukwano gwaffe gwe baleetera ku njegere wano agenda kuwa obujulizi awo ekkanisa eteeka okujjula kiki ekyaddako kwegamba kyetamu episodes bulungi nnyo kakati nina omulala gwe mmanyi nga gye ye yakolanga ze twandiyise omanyi firimu zino zetera okulaba kati nga ye yakolanga nga banoga nti ebbeere erya kansa baga nti ono mulwadde wa kansa ng'asobola okukola ebbeere nga livaamu n'amasira n'amansonyiwe oba wali abalya nga kiki art I told you theatre is now in churches era theatre yagwa oba oyagala oba toyagala kuba ebyamagero bye bakoleranga ku theatre olaba omuzannyo gw'abakayimbiira gwe bayita bukedde banyanike yes nga malayika Gabudyeri ava mu ggulu kati waliwo amakanisa agamu e South Africa ng'omusumba ava mu bbanga bwaki
kyamagero ekyo kyamagero obuuza ebyamagero okitegeera. Yes. So eddogo mu makanisa mweriri ate nnyo ate Uganda ate kyasukka nnyo nga bwena kugambye nti abantu bangi baagala okufuna bye bafuna naye okubituukako babako kyetwandiise omutemwa gwe bawaayo. Ono eyasamira n'abeera nga amaze n'awa byonna by'alina okuwaayo Lubaale n'amuta. Musumba w'amaanyi nnyo mu Uganda. W'amaanyi. Ate era tasobola kwokya gundi, tasobola kwokya Lubaale, tasobola kwokya Mbugo. Nti azze nti omuleetedde Mbugo oba omuleetedde Lubaale amwokye. Okimanyi mulimu ekkanisa nga bw'oleeta Lubaale tebamwokya. Yes. Bamuzzabuza wabbali. Yes. Olowooza lwaki tebamwokya? Bo bennyini obanga eyeeyokya. Bwennyini obanga eyeeyokya. Yes. Era abasumba bangi nnyo abagezezzaako okwagala okukozesa amaanyi nga bookya embuga ezo ne bakomekkereza bubi. Nkubuulira mazima. Nga amaanyi gye baagajja oba nga bookya tebamanyi. Butamanya kulowooza nti no bamanyi. Muntu bangi nnyo abakola ekintu nga balowooza nti bamanyi naye nga tebamanyi. Bw'olabako Yesu Kristo ng'ayokya Lubaale. Kino okyawandiikibwa nti ne bakuŋŋaanya bino na bino na biri ne babyokya. Olwo kirabyeeko mu Bayibuli wonna. Sinawe naakirabye nja kwongera okukinoonya. Kati kankuzeeyo emabega. Okimanyi nti nno eddogo lyatandikira mu biseera bya Falaawo gye tuyinza okugamba nti lyetulabako erirabibwako. Eddogo Falaawo ojjukira Musa. Yes. Ng'agenze mu maaso ga Falaawo. Falaawo n'amubuuza kiki nkakasiza ku ki nti nno Katonda yakutumye. Yalina Alooni. Ne basuula emiggo gye baalina awo wansi. Emiggo ne gifuuka emisota. Falaawo n'abagamba nti mwe musaaga n'ayita abagezigezi be. Yes. N'abalogo. N'abagamba mulabe bano bagamba Katonda yabatumye. Basuddewo emiggo ne gifuuka emisota mubalageeko. Nga bali ne bakola ki? Ne basuula emiggo gyabwe. Ogusota nagwo ne guvaamu. Naye ekyenjawulo nti emisota gy'abano Alooni ne Musa gyamira emisota gy'abali. Yes. Bonna. Ng'akabonero akalaga nti nno ki? Katonda w'amaanyi. Kyekiri kyenkugambye nti n'eddogo abakozesa eddogo abasumba bamanyi nti bakozesa eddogo. Bakimanyi nti nno n'eddogo likimanyi nti Katonda y'asinga. So kato bakola eby'omu nnyumba zaabwe byewandiise Lubaale waabwe ne bakola neki ebya Katonda. Era Katonda ne bamulekera ekifo kye nga y'asinga. Ojja kwesanga nga ensawo abasumba abamu ze batambula nazo nga mulimu amayembe amawange. Nkubuulira Mwai Matovu nga omusumba omulaba kutambula na Bayibuli na nsawo kiteggulwa tekwatwa. Bayibuli weeri atambula nayo naye alina n'ensawo ye. Abasumba abamu balina ensawo nga zirimu emmundu. Kyo si kyakukweka. Yes. Naye waliwo n'abalala batambula n'amayembe gaabwe, batambula n'eddogo lyabwe eriwange. Buli waalaga mu service ensawo erina okubaawo buli waaba. Ebeerawo wali. Mu basumba abo waliwo abasumba be tuyita aba Champions League bali eri boogamba nti b'amaanyi ne state ebalinamu omukono.
tukitwale nti abasinga balina amaanyi gye bagajja era beesigamye ekkanisa zaabwe zeesigamiziddwa ku ddogo. Andi kati omanyi ensonga lwaki Museveni tabatya? Kirabika abamu byalogera gye balogera. Abamanyi oba jjajja naye nabo gye balijja. Abamanyi bulungi endya n'ensula. Nabo respect. Niwe boogera ki? Kati gwe Matovu oyogera ki? Kati gwe gundi oyogera ki? Nakugambye nti waliwo ekkanisa Mama Fiina ze yawanga zisobole okufuna abantu. Okitegeera. Mweziri. Ate mu mboozi eno gye njogera temulimu musumba gwe twandigambye nti alina ekibiina nga kiri wansi w'abantu 5 oba 10. Mwabo benjogeddeko. Bonna basajja b'amaanyi. Yes. B'amaanyi nno. Yes. Aba balina amasabu basajja b'amaanyi. Bonna batuuza abantu. Basajja b'amaanyi. Waliwo omusumba omusujja mwogera naye olwo saavisi emu gye nalaba oba yali ku Light TV ng'ayina ejjembe liringa ejjembe oba lyalinga lyanto oba lyali lyankula naye ng'agenda ayiwa nga bano gamba ayiwa ku mitwe gy'abantu nga omusumba agamba twala ejjembe lya Yesu, twala ejjembe lya Yesu, twala ejjembe lya Yesu, twala ejjembe lya Yesu. Ng'ali possessed nga takyali nga tali ku nsi naye nga ekyo kyokka kyayogera naye ng'abayiwako amafuga nga ono oil oba gwe twandiyise gwe bayita anointing oil yamutadde mu jjembe something like ejjembe naye ng'agenda ayiwa twala ejjembe lya Yesu, twala ejjembe lya Yesu, twala ejjembe lya Yesu, twala ejjembe lya Yesu, twala ejjembe lya Yesu. Kati bwe mba nalaba puroguramu eyo sirowooza nti nze kanze nagiraba. Si ya myaka 3 egiyise, si ya myaka 5 egiyise, ya myaka nga 8 oba 10 egiyise. Lighthouse TV, I think. Eruddewo, yes, by the way, it's ndowooza ye station ey'eddiini erwiriddewo ddala. Sinakindi yandibanga yesinza okulwawo Lighthouse. Lw'ensonga nti abaagikola tebalina makanisa bo bakola bukozi kyano buli ayina ekkanisa gyalangireko. Buli ayina engiri ajali alete and they are making a lot of money. Okitegeera. Kati obulogo mwebuli waliwo antawanya wano nesigenda mukwata. Obulogo mwebuli mu makanisa ebyamagero ebituufu mu makanisa mwebiri n'ebyamagero ebijingirire mu makanisa mwebiri. Kwagamba byonna mwebiri. Ate ne Bayibuli ekyogerako negamba nti mubireke byonna bikulire wamu. Kati ffe betwandigambye nti abataagala ku associatinga ne betulowooza okuba nti nno si birungi fe abeeyite nnyo abalokole fe tuleeta okusosola mu bantu nti oyo Matovu ayogera ne gundi anywa omwenge si mulungi kwogera naawe. Oyo gundi gye twamulabye ng'atudde ne gundi si mulungi kwogera naawe. Oba okitegeera. Omulokole kati g'omulokole oyinza otya okugenda n'otula like mu kifungo omanye bano ab'ensi batuyita ab'ensi we batuula. Oba okitegeera. Teri muntu asala musango nga mulokole atamanyi. Bulungi nnyo nzikanya naawe. Teri muntu asalira munne musango ng'eyeeyita omulokole atamanyi. Oyinza okumpa ensonga lwaki omuntu bw'abanga abadde asabira ewa Bugingo bwe bamulabako ng'asabidde ewa Ssennyonga luba lukalo n'omuwaabira bamuwaabira era bamutuuza mu meeting ne bamugamba wabadde onoonyeeyo ki kyokka ng'eri waliyo Kristo n'eno nga waliyo Kristo. Lwaki omuntu asabira ewa Sserwadda bw'agenda ku Kanani bamutuuza mu meeting ne bamubuuza ku Kanani wabadde onoonyeeyo ki? Ninti ate ejjukira bagamba Kristo is everywhere. Yes. Bwe mba nsabira wa Kiganda musango ki gwe mba nzizizza bwe ngenda ne nsabirako
ku Victory Christian Center mu Ndeeba. Kuba Katonda y'omu gwe tusinza. Naye anti kati bo ogwo musango munene nnyo bw'oba ng'obadde osabira wa bugingo ne bakulaba enkeera nga oli wa Kiganda. Meeting esobola okutuula okwetonda okuyinza okubeera wali. Era bakugambirawo lupasa tayagala kulabako. Omanye ekiddako? Yes. Oli ndega obijja eno n'obitwala eri. Oba kitegeeragana naye nga bonna bagira Katonda y'omu. Okitegera bonna bali ku Katonda y'omu babuulira enjiri ya Katonda y'omu. Jesus, Jesus, in mighty name of Jesus, Jesus, Jesus. Naye ng'ate ebikolwa byabwe bya busosoze. Simanyi oba ekintu ekyo okiraba. Bw'okimanyi nti bw'obanga obadde osabira Lubaga katugeze oli mu Katuliki. Yes. Ng'osabira Lubaga Kasigwo. Asinga osabira Lubaga ng'oli mu Katuliki. Bw'ozuukuka n'olaba nga emmisa gy'obadde oyagala okusaba e Lubaga etambuddeko osobola okuvuga noga akagende ku Matiya Mulumba we mbasabira naye ng'obudde lungujja. Teri ajja gamba nti bundi twamulabe asabira Lubaga. Abadde asabira Lubaga ate kati asabira lungujja. Teri omuntu ayinza kikunenya. Kati ekyo ekintu bayagala n'okiteeka mu basiraamu naye nga kiyise mu political gundi divisionism. Nti asalira ku Old Kampala taasalirewa Kibuli. Naye ng'ekyo kyo kyali kya byabufuzi. Oba okitegeera era abalinga bwe bamulaba beebuuza anoonya eki naye ne beerabira nti bwe kubeera ku saala aya byeyogera ku Old Kampala n'eri era byeyogerako. Byeyogera, yes. Oba tutegeeragana. Kakati amaanyi agawonya Kristo yagawa buli muntu yenna ayita erinnya lye. Naggambye ne bw'obeera gwe wamala osobola okusabira omuntu n'awona kasita abeera ng'asitudde okukkiriza. Yes. Erinnya Yesu ddagala liwonya. Yes. Erinnya lye bayita Jesus ly'amaanyi nti nze nali lumu nga tuli mu kyalo eyo twali tugenze twali kuziika kati omuzimu ne gujja gukwata omwana ne baŋŋamba mu nnyumba gye baali bamututte nga gulekana n'eŋŋenda munda twali kigenya. Infact ndowooza kwe kuziika kwe nasembayo okubeerako. Ndagulekana n'enzija n'enjogera natandikanga baloga mpola Jesus. Nagenda okulaba ng'omwana atandika okukankana ng'agenda akankana nemboggola nga mboggolera omuzimu mu linnya lya Yesu okulagira muveeko mutte mu linnya lya Yesu in the name of Jesus nemukwata emikono sayidi eno ne sayidi eno. Twali mu encounter eyo okumala eddakiika ng'emu nga guleekaana nga nange ndeekaana nze ndeekaana ekintu kimu kyokka Jesus. Abalala bali awo batunudde ndowooza tebamanyi na kigenda mu maaso kuba twali mu nnyumba okukkakkana omwana nga omuzimu gumuvaako nga gwamu amaanyi nga relaxinga naye ngenda okuvaawo nga nange ntuyanye. Tebyali byangu. Tebyali byangu ngenda okuvaawo nga ntuyanye. Nze bukyangambaawo seyitangako musumba nti oba ndi musumba oba kyo batya ate nze sikola byamagero. Yes. Naye manyi nti erinnya lya Kristo lisobola okukola ebyamagero. Ate mu byawandiikibwa gye biri ebyamagero bannabbi ab'obulimba babawandiikako mu Matayo 24:24. Yes. Baboogerako nti bajja kukola ebyamagero mu linnya lyange. Ate si buli ayita nti Yesu nti mumanyi. Kuba bakimanyi. Nakugambye nti nno
Nibana ba disciples ba Jesus bali nawe bali nyabaga tina betusanze sebonga bagobere emizimu mu linnya lyo. Linnya lyo, yeah. Abantu mu linnya lyo. Yesu n'abagamba balina muzibu abo abatatulwanyisa baffe. Bano baali baagala nti omuntu yenna okuyita erinnya lya Yesu ateeka okubanga yayitibwa Jesus, ateeka okubanga atambula ne Jesus, ateeka okubanga alya ne Jesus. Ate Jesus awo ye yali asukkawo nga bwati no kirina kubeera bwe kityo kubanga fakta alina nayo yatuuka n'agamba nti ebyokukungula bingi naye abakunguzi be batono. As in the vineyards nene amasamba mangi nga bonoga ensi nene naye abantu abatuufu okugenda okubuulira ekigambo ekituufu be batono. Yes. Miracles eziri fake mu Bible ziri backed by scriptures. Revelation 16:14 eviirako demonic spirits performing miracles. Yes. Omanyi bw'obanga oyagala okutegeera ebintu ebya Bayibuli olina okugifuula mukwano gwo nga tonoonyamu bunyirivu ogenda kukozesa kulimba bantu nakubabba. Nakugamba nti teri musumba alina kkanisa nga tabala business. Kama nsonyiwe bwe mba nkyogedde nga kirina be kikuba. Nze nkyogedde lw'ensonga nti kyekituufu. Oba okitegedde? Yes. Teri muntu alina kkanisa nga tabala business. Bonna babala nsimbi. End result ya kufuna sente. Sente muganda wange oba oyagala oba toyagala sente. Era ze babala ky'oba olaba nti eyabadde asabira ewa pasita Matovu banamulanga agenze ewa pasita Wamala bagenda mumuwaabira lwaki ekimu ekyekumi agenda kitwala ewa pasita gundi ate nze wange kireme kujja. Yes. Sente beegenda. Sente yebaleetera okunyiiga nga balabye omuntu abadde asabira ewa gundi agenze ewa gundi. Oba kitegeera? Yes. Era omuntu yenna awulira nga okutte ku kibiina kye kati nga bwe tutera okwogera nti kino ekikolwa kibi. Omusajja omufumbo tosobola kulekawo mukyalawo n'ogenda n'omukazi gwe wandiise. Nakuba teriyo ekigambo kirala ky'oyinza kudifiningira mu mbeera ya bwenzi okuleka malaaya. Bayibuli yekyogera. Yes. Tosobola kuleka mukyalawo gwe bakugatta naye n'ogenda ne malaaya ate n'oyingira mu maaso g'ekibiina ng'oyagala kukisumba. With all due respect, kiba tekikola sense. Naawe wennyini oba okimanyi. Makulu gaba gaweddewo tewaba makulu. Naawe wennyini oba okimanyi nti mu butuufu kino kyenkola kati ye Katemba oli gwe nakugambye yava mu theatre nti gujja kuzannya buzannyi art drama ku kitunti. Kuba at the end of the day omuntu azannya obulungi paati ye bamukubira engalo omuzannyo nga guwedde. Yes. Oba bajja ku stage bakuba engalo. Tetwazannyanga ne basenkulu tulina omukisa. Naye nga ki asooka ku stage soka nemukola kati eno etuuka naye nga senkulu bwayingira ku stage bwati pacaca akalulu engalo kitayingiddewo. Yes. Kati ebyo byasigala mu kanisa. Mbulirayo omusumba agenda ku kituuti nga talina ngalo. Basituka ne bamu glorifyinga. Akalulu endalo nyiki abanga Katonda nga yatuuse. Oba okitegeera naye ng'ebyo byabeeranga mu theatre. Omuntu gwe batakubira ngalo ng'ayingidde mu kusinza ye Father. Simanyi oba ekyo wali okirowoozezaako oba wali okyobuzavinze. Father bw'ayingira okugira ekitambiro kya misa ayingira kasirise. Kyeba n'anyega. N'atuuka n'asinza as in bowing down n'alinnya waggulu ku altari n'atandika ekitambiro kya misa. Misa negenda mu maaso bw'amala okuyigiriza ne bakuba engalo.
ng'amaze okuliisa abantu ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Obwetowaze obwo that mugamba Katonda gawe y'oluzungu olusibimbulamu. Is it humility? Obwetowaze obwo tayingirira mu bitiibwa kwambala kitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Ayingirira mu bwetowaze kugamba nti nzize am a servant, ndi muweereza. Omuweereza abeera mwetowaze. Oba ntegeerekeka bulungi nnyo. Naye omusumba yenna alinda endiga zimale kuwera bakube engalo ayingirire mu mizira abanga yeetwalira ekitiibwa kya Katonda yennyini abeere nga atenderezebwa. Atenderezebwe oyo ajja mu linnya ly'Omukama. Abasumba abazinga baagala kutwala kitiibwa ekyo naye ng'ate si kyabwe kya Katonda. Kitiibwa kya Katonda, yes. Kakati bw'ogenda mu Makko oba mu Maaka 16:17 era ayogera ku gundi ezo, ayogera ku bikolwa bye twandiyise kale ebyamagero ebisobola okukolebwa demonic obanga demonic tendencies oba bannabbi ab'obulimba. Ekigambye bannabbi ab'obulimba sabo nabo balina akawunti wa Yesu era tosobola bagoba era bamanyikiddwa. They have the moment he says in the mighty name of Jesus, emizimu gigenda. The moment you say the name of Jesus, abalwadde bawona. Otegeeragana. Naye waliwo bino bye bakola nga bakola kuwangula mitima na buwagizi bw'abantu ababeera mu kkanisa. Oli n'agamba nti emmotoka ngenda kasuka ekisumuluzo anaakikwata emmotoka yiyo naye ng'olwedde amanyi walina okukanga ekisumuluzo ekyo. Ategeerawo bulungi bonna abaliwo bantu be. Amanya nga n'akibaka amumanyi agenda okibaka amumanyi. Nga n'emmotoka eyo ayinza okuba nga ono gwe baagigulidde yataddeko ssente. Yes, obanga nayiye. Obanga ye, obanga yagyegulidde. Yes. Nayagala okulaga nti ebyamagero gyebiri. Kati byebyo ebyamagero ebifaanagana nga okuzanya firimu ya Yesu. Omanyi The Passion of Christ? Yes, bulungi nnyo. Yeah. Eyo firimu bazannye era agirimu si ye Yesu. Ne buli webagiraga nga waliwo abagenda okulokoka basobola okulokoka okusinziira ku bye balabye mu firimu. Yes. Kati waliwo abazanya firimu oba bazanya skits mu kkanisa basobole okuwangulira Kristo abagoberezi. Kyendowooza nti tegwandibadde musango. Omuntu ng'awangulira Jesus obulamu nga tagenda kumutunda butonzi nga tatunda mutunde nti ono Jesus akola ebyamagero ayagala okufuna ekyamagero olina kusasula ssente bweziti. Nze omuntu akozesezza skit n'agikweka abantu obutagimanya naye newangula abadde batali mu Kristo kuyingira mu Kristo nze ngamba nti oyo simulinaako musango. Kubanga ebyamagero bikolebwa. Ekinaye ate kasitaata kiglorifyinga nti ofunye ekyamagero kyo what and what ng'anoonya kufera. Ndoza motive mwami matagiriza okukuba. Kasitaata kyetuuma nti nze nkola ebyamagero. Kuba bali abamu bagamba nti Pasita Matovu akola ebyamagero ne Jesus ne bamugyawo. Oba okitegera kyekugamba? Yes. Yesu bamugyawo bo ne bayimirirawo ne bagamba nti oli omusajja akola ebyamagero mugende ewa Pasita Matovu akusomere. Akwatako obukwasi n'owona ne batwala ekitiibwa kya Katonda. Oba ontegeera? Yes. Kati nga n'okumulaba Pasita Matovu akuwa ekyamagero kyo olina kusasula. Oyita ne mu protocol ssebo. Nze nyina Pasita omugwe nali nyina okulaba naye nga nyina kusasulayo. Nali nyina kusasulayo $1 ndoza zaali 10. Naye nali willing okuzisasula lwakuba appointment saagifuna. Kuba nze jane gye ntambudde mu bulamu bwange
efuuse byakusoma na byakuyiga gyendi n'eri abantu abo abandi okumpi oba benjogereramu ne bampuliriza. Kitegeera, so I have no problem okuspendinga sente ku lw'omuntu omulala asobole okufuna ekyo kye yeetaaga. Yeah. Ndowooza episode eno tujja kugyongerayo maaso awo, tuyinza okugira nga tukomako wano kuba nkyalina bingi byenjagala okudinga deep ku ebyamagero ndowooza eddogo mu kkanisa. Yes, ndowooza njafuna ne testimonies z'abantu abamu kuba ndowooza naawe olabye bangi abagira olina kugaa nti nagenda mu kkanisa gundi naye ebizibu ate we byeyongerera, we byatandikira oba we byeyongererera. Simanyi oba ekyo wali okiwuliddeko olinaga nti we nagenda mu kkanisa gundi simanyi ebintu binkozesa biki ebintu bwe bityo. Ebyo nawulira bingi nnyo, nnyo. Anti kati kyekiri mulimu churches nga they are magicians. Yeah. Nga mulimu abafuusa. Basobola n'okubiisa eggi. Ne bagamba ddogo. Naye nga yali mu kkanisa. Olabye ku bafuusa. Yes, yeah. Abafuusa tubalabanga bulijjo. Naye nga mu kkanisa kufuusa kutiisa. Ne bakugyamu eggi ssebo. Omanyi oli ku musumba naye nga oli kumufuusa. Oli kumufuusa naye akugamba mu linnya erya Yesu jiggo gwe bakuteeka mu lubuto vaamu mu linnya eryani. N'akugamba eggi nti mujjawo yakusindikira eggi lino lyeriba bannange lyerikuganya okuzaala. Oliraba obunene bwalyo liringa lyambaata lya ssekkoko. Erikuvaamu n'oliraba n'ogwa wali. Naye ng'oli ku muntu mufuusa. Gwe Mwai Matovu baali bakufeza. Nze ndabye. Eriyo omusumba eyali akufezeko yali olabye ku bintu ebyo nga omuntu omusumba n'ayagala ekigwe kennyini n'amaaso go. Kati nze kankubulire waliwo omusumba eyaŋŋamba musajja gwe oli muzibu nnyo. Yaŋŋamba omusajja gwe oli muzibu nnyo. Omanyi Katonda onawa chances nnyingi. Waliwo ebintu omuntu by'akola ne bw'obeera gwe kasi totandika okwededicating eri Katonda. Yes. There is a way God responds to you. Bw'obeera nga oli mu butuukirivu. Nga bw'ogamba abantu tugenda kusiiba ng'osiiba naawe. Naye so sigamba nti tugenda kusiiba ate gwe n'obeera nga weggalira n'olya. Yes. Okitegeera. Obutuukirivu bwa Katonda bujjira ku batuukirivu be. Nze waliwo omanyi mu kunoonyereza kuno natuuka mu bintu bingi nnyo. Naye waliwo omusajja gwandiise nga bagamba nti yali musamize naye ndowooza nga si musamize mutuufu. Manyi bwe bayita abasamize abafere. Yes. Buli wamu abaawo omufere omutuufu. Nze nyina bwenyinza ogaa nti omusajja yafa naye nga ekyamutta nyinza kugamba nti yali Katonda eyali mu nze eyamuntaasaako mu mbeera bwetyo. Nina okuyangaga omusajja yafudde munnaye yalwala awo no muzeeyi mu bintu by'okusaaga. In fact balinga babiri bendinako testimony nga baafa naye nga bagenda okufa nga maze okutuuka mu bundi yaabwe mu maaso gaabwe. Nga bw'oyinza okugaa nti kati bano bwe bakugaa nti ebizibu by'olina biggwerayo wano. Yes.
naye lwaki tetukoma wano olwaleero nja kunyumiza Eddogo mu kkanisa part 2. Eddogo mu kkanisa part mwagala omugambo ate tukole ki? ekirina buzibu tunaatandikirawo mu kitundu ekyokubiri eddogo n'obufuusa mu kkanisa. naye ate waliwo akantu akalala akasinga okunyuma bakayita obujja mu kkanisa. obujja nga buno ogamba nti Matovu tayagala kulaba Wamala ng'avuga emmotoka naye ng'ate ali mu kkanisa era muntu wa Katonda. Tujja bigattagatta awo nja kulaga abantu nti ddala Katonda yatonda mibiri naye emyoyo mirala nnyo. Katonda omulungi akunkumire mwami Matovu ssebo, tweyazza nnyo obudde bwa ssebo. Naawe akunkumire yadde nga bulijjo siggwa omugamba. Y'omukulu Aloysius Matovu Junior, of course munnamawulire munnange ali bweru w'eggwanga, naye of course tufunamu akadde ne tuwayamuuko okwongera okutegeera having his perspective ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda, naye okusingira ddala twatandikire ku Christianity, of course giving you a cutting edge perspective n'okutegeera kubazibula amaaso n'okubategeeza ebyo bye tuzze tulaba era bye tusuubira nti mwandigwanidde okubitegeera mubimanye ate era bibagatteko. Nzikiriza nti message zaffe zino oba podcasts zisobola okubeera nga zibayamba okubikuka amaaso ate nammwe mubeeko enjawulo gye mufuna mu maaso eyo. Nzikiriza nereme ku oba eddiini ebidiini oba eddiini oba kikyonna kireme kubaziba maaso, mugoberere ekituufu era tetugamba nti fe abasingayo okutegeera, naye tukkiriza nti Mwoyo Mutukuvu amaanyi gatuwadde saako n'okwolesebwa okulaba ebintu ebyo mu profession yaffe ey'obwamawulire. Osanga kijja kubeera nga kibagattako nammwe okubayamba okwongera okutegeera nti ekkubo lye mulina okukwata lye lino wamu n'okugoberera ekituufu. So tetuyinza kubeera nga tulaba ebigenda mu maaso nga abantu babaziba akatambaala nga bannamawulire ne tusirika busirisi, because our pivotal role, our major role is to educate, entertain, inform and guide. So tulina okubeera nga tubategeeza, tuwabula, tubasomesa ate era nga tubayigiriza. So society tetusobola kugireka eperishinge eggweewo, tuzikirire nga ffenna tulaba ng'ate abamu n'ebintu bye bakola obumu tubimanyaako tubeera nawo ne tubitegeera. So nzikiriza nti mujja kujjamu ekyokuyiga. Atakumira mpeera bankumira ye Katonda kuma maaso mogi. Uganda y'enkya